Abantu mukaaga bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde mu kabuga k'e Muhanga okulira na wooteri ya Satellite ku luguudo oluvembalala okudde entuŋŋamo. Akabenje kano kabadde mu bbaasi okuva e Rwanda namba RADCO 798B eno ya kampuni ya Volcano ne bbaasi endala okuva e Kenya nga ya kampuni ya Oxygen namba KCU 540 ezitomeriganye bwenyi ku bwenyi. Akabenje kano kaguddewo okusaawa nga 10 ez'ekiro eyo mu Kinywambogo mu kiro ekikeeseza olwaleero. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Erimate agambye nti baddereeva ba bbaasi bafiiriddewo so nga abasaabaze abasukka 30 bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi era baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Okusinziira ku poliisi mu bitundu ebyo abafudde tebannategeerekeka mannya so nga abagendedde ku bisago eby'amaanyi baddusiddwa mu ddwaliro lya Lotom Health Center mu ttawuni y'e Muhanga okwongera okujjanjabwa. Erimata agambye nti kiteeberezebwa nti akabenje kano kavudde ku kalenge abadde akutte mu budde obw'okumakya nga baddereeva bombiriri balemereddwa okulaba gye balaga mu bwangu okuwunzika nga batomeriganye bwenyi ku bwenyi. Poliisi ekedde kulinnya ggere mu nteekateeka ez'ekisinde eky'abannabyabufuzi ekya People's Front for Transition ez'okusabira eggwanga lino ezibadde zigenda okubeera ku sharing hall ensambya mu Kampala enkya ya leero. Oludda oluvuganya gavumenti lubadde lutegeeza okusaba mu kifo kino wansi w'omukago gwalwo ogwatumwa United Forces of Change nga lukulembeddwamu Kano Dr. Kiza Besigye Kifeefe, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, Ssaalongo Erias Lukwago, Engineer Patrick Amuriatyo Boy n'abalala nga bagamba nti baagala kwebaza Katonda abayisiza mu mwaka guno. Wabula abategesi b'okusaba kuno bakiguddeko bwe basanze ng'ekifo bwe badde bategekera okusaba poliisi ng'ekyebulungudde nga n'emiryango gyonna egiyingira giggaddwa. Poliisi etegeezezza nti bano babadde tebaafunye lukusa okuva eri omuduumizi wa poliisi mu ggwanga. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti ekibalemesezza era ekibaleesezza poliisi kwe kukakasa obanga bano bategeeza kusaba poliisi ku lukuŋŋaana luno nga ne poliisi kyeyagala kaakano y'ebbaluwa eva eri ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okootyojola. Mu festive season eno oba oteekateeka olukuŋŋaana, oteekateeka okusaba, ekivulu, ebintu ng'ebyo, omuduumizi wa poliisi yayise ekiragiro anti omuntu yenna omuteesiteesi w'ebikolo ng'ebivulu ng'okusaba bonna bateekwa kufuna olukusa okuva we mu ggwanga. Si wano mu Kampala wonka, simanyi anti abakulu abo bafunye olukusa okugenda mu maaso n'okusaba. Police management yasalawo anti oba omuteesiteesi w'ekivulu oba ebifo by'amasinzizo abantu gye bagenda kusinziza bateekwa okufuna olukusa okuva wa muduumizi wa poliisi. Oba tebafunye olukusa awo simanyi kye bagenda okukola. Wabula Lord Mayor wa Kampala era nga mumyuka w'omukulembeze wa FDC mu Buganda Ssaalongo Erias Lukwago nga yakulembeddemu enteekateeka ez'okusaba kwa leero agambye nti okusaba kuno kulina okubaayo mu mbeera yonna esoboka wadde nga poliisi eyagala kubataataaganya. Amateeka gonna ffe twagatuukiriza mu nteekateeka ezo era nze ng'eyaweebwa obuvunaanyizibwa okukulemberamu enteekateeka zino. Buli kimu twakoze nga tusinziira mu mateeka kubanga kuno kusaba. Ate kusaba Katonda, teri kusaba muntu mulala yenna. Era tufukamirira Katonda yekka, teri kufukamirira nti Mwami Yoweri Museveni, kufukamirira poliisi, kufukamirira no. Tufukamirira Katonda yekka gwe tuwanjagira ataase eggwanga lyaffe, tulambike bulungi mu nteekateeka ze twagala okulaba nti eggwanga liva mu ddubi lye tulimu. Ne kakati bano bagenze ne batandika okutiisatiisa bannyini kifo ne bakola bino ne bakola biri. Kakati babayiye mu bungi wano ensambya era ffe katusuubire nti bazze kukuuma bukuumi bantu abayingira n'okulaba nti wabeerawo emirembe n'okuba nti tewabeerawa aleeta bujagalalo. Katusuubire nti bagenda kuleeta bujagalalo nga poliisi mu kitundu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna.
Kimenya mateeka omuntu yenna okwonoona oluguudo oba okuziyiza emmotoka okuyitawo ng'ajaguza okuyingira mu mwaka omujja nga munnamateeka Haji Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Etteeka eppya lyakolebwa 2019 lye bayita the Roads Act. Etteeka eryo eppya lirambika bulungi emisango egiba giddizibwa omuntu akola ekintu ekyo. Mu section 64 oba section y'enkaaga mu nnya etteeka eryo lirambika bulungi omusango gwe bayita obstruction on roads. Era ne ligamba ne liraga ensonga ennyingi ennyo omuntu wabazizza omusango ogwo. Omuntu yenna akuma ekintu kyonna mu luguudo, omuntu yenna ablocking ekkubo, omuntu yenna alemesa oluguudo lwa public emmotoka okuyitawo oba n'akola ekintu kyonna ekigenda mu bintu ebyo abamenya amateeka era bw'atangibwa nga omusango gumuse mu vvi asibwa ekibonerezo ekitaka wansi wa myaka 5 oba okusingawaako ate n'awa ne fine ya $2,400,000 oba okusingawo. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kasozi k'abayivu e Makerere ng'abaaliko abayizi bagenda okulonda obukulembeze bwabwe mu kibiina ekigatta abaasomerako mu ssettendekero oyo ekiyitibwa Makerere University Convocation. Omusasu waffe Joel Odungu Davis katuwa ebisingawo. Ebyokwerinda okuli abasirikale abapoliisi n'abamagye bongedde okuyibwa ku ssettendekero Makerere okutangira akavuyo konna akayinza okubalukawo wakati ng'abayizi abaasomerako mu ssettendekero ono balonda obukulembeze bwabwe obujja obugenda otandika okukulembera ekibiina kino okuva mu mwaka ogujja 2023 mwezi ogwokuna okutuusa ebbanga lya myaka emirala 5. Abasoboddeyo kuliko Baterza Daniel, Honorable Gerard Karuhanga, George Tulyamuhebwa Mugabi, Muchunguzi Jackson Ngono yaliko omusirikale mu university eno, Henry Kiseka, omunnamawulire Charles Odongso, Dr. Tibayina Bingi Anthony ne Ezra byakutangaza nga bano bonna etteeka erya University Convocation lyatandika mu mwaka 2006 liribawo obuyinza okwesimbawo okuvuganya ku bifo ebyenjawulo. Kuliko abagenda okuvuganya ku ntebe ey'omumyuka, kuliko agenda okubeera omwogezi w'akakiiko ne bammemba abalala 7 so nga akakiiko kano kalina okubeerako ne sekretary waako ng'oggyeko ssentebe n'omumyuka we. Akulira ebyenjigiriza ku ssettendekero wa Makerere oba muyita academic registrar Professor Mukadisi Buyinza yagenda okulemberamu okulondesa kuno ku ssaawa 3:30 enkya ya leero era nga atutegeezezzaako nti amateeka agayisiddwa agayina okugoberera buli memba agenda okwesimbawo alina okuba nga amaze okusasula era alina okujja n'akalisiti akalaga nti asasudde omutwalo gwa siringisi ogumulaga nti ddala memba omujjuvu mu kibiina kino. Ekibiina kino kimu ku bibiina ebisinga okubeera ne budget oba embalirira ennene mu university nga buli mwaka kiweebwa kumpi obuwumbi nga 2 okuddukanya emirimu gyakyo era nga buli muyizi ayiseeko mu ssettendekero Makerere agibwako ensimbi bw'abanga agenda okutikirwa ne zisindikibwa mu kibiina kino. Wetwogerera abantu bangi bakuŋŋaanidde ku Yusuf Lule Central Teaching Facility bagenda okulondera era nga wetutuukiddeko ng'enkalala z'abantu 1,500 be basuubirwa okwetaba mu kulonda kuno kyokka nti waliwo ababadde bamaze okwewandiisa naye nga beewandiisizza luvannyuma. Dr. Tango Doi ye ssentebe w'ekibiina kino mu kiseera kino era atugambye nti bano bagenda okulondebwa bataddewo kubanga ekisanja kyabwe kiggwako mu April nga 2023 naye bano baagala okubalonda obu nga bukyali babateeketeeke. Ku CBS FM, Dungu Davis ku ssettendekero Makerere. Ng'ebula ssaawa busaawa okutuuka ku nkuuka ya Kyabasa Vimba Simba Omuti ey'omwaka guno 2022 omu ku batesitesi b'enkuuka eno era akulira ekitongole ekya CBS Digital Mumbejja Aisha Nakalima Kabejja ategeezezza nti enteekateeka ez'enkuuka ziwedde balindirira lunaku lwanjaluuka. Omukolo guno ogw'enkuuka y'omwaka CBS gwetegeka buli mwaka gwe mukolo gwa Buganda ogusembayo ku kalenda era ku mukolo guno Ssaabasajja yasiima abe n'abantu be ate abaggulirewo n'omwaka. N'olwekyo fe abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaagala Ssaabasajja abawagira obwakabaka bwa Buganda kitukakatako okujja okuba naye n'atuggulirawo omwaka. Ate si ekyo kyokka naye ate eriyo n'ebisanyusa. Bw'obanga omwaka gukuyisizza bubi jangu waakiri ogumaleko ng'osanyuka. Bw'obeera ng'ofunye essanyu mu mwaka guno ate era jangu ogumaleko era ng'osanyuka.
mu mbeera y'emu omumbejja Aisha Nakalema asabye abantu okujja mu bungi mu nkuuka y'omulundi guno kubanga entegeka gyetegekeddwamu ya birungo bingi. Jangu olabe banna abakubuzeeko osanyuke nabo ebyokulya ebyokunywa tomooni. Emiryango gigulwawo saa 11 ez'okumakya. Muyimbi ku muyimbi kasavu kanyama eriyo ekigogumbya abanasookawo bajja kufuna omukisa okuwenja ekisumuluzo kya pikipiki ekinaaba kikwekeddwa gwekeera ojonoonye ekisumuluzo ekyo ojja kubuukawo ne pikipiki empya tuku tosubwa olumeggana olusembayo kasameme omunaava omuzira mu bazira anaakwasibwa ekyapa ky'ettaka. Ye ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Beeka Sajjengo ategeezezza nti ng'abakulembeze b'abavubuka mu masaza gonna bakoze enteekateeka y'okutambuza abantu b'omutanda abagenda mu nkuuka olunaku lw'enkya. Asabye abavubuka bonna mu ggwanga baggwere mu bungi mu lubiri lwa Kabaka Emmengo mu nkuuka Vimba. Ffe ng'abavubuka mu Buganda okuva mu magombo 17 mu Mukaaga bonna abasente b'amagombolola ku miruka balina entegeka ey'okuteekateeka entambula ezigenda okuleeta abavubuka bonna mu nkuuka wamu ne basente b'amasaza. N'olwekyo nkubiriza abantu ba Buganda bonna gye bali ogenda ku magombolo okukwatagana ne basente baffe ab'amagombolola basente baffe ab'amasaza okulaba bonna nga bajja babeerawo nga tubugiriza Ssaabasajja Kabaka nga tuyingira omwaka neddala nga ffe abavubuka lyerimu ku ssanyu lyetusobola okufuna ng'oyingira omwaka ng'olina Ssaabasajja Kabaka nga oli mu lubiri Emmengo. Abakulembeze b'abagoba ba bodaboda mu Kampala n'emiriraano bakoowodde bannaabwe bagwere mu nkuuka y'omulundi guno era nabo bamalireyo omwaka mu lubiri Emmengo ne bakunga ne bannaabwe okukeera ku makya banoonya ekisumuluzo kya pikipiki bakyuse obulamu bwabwe ku mutwalo gumu gwokka. Nze Kasozi Akiramu nga nze ntwala ebyokwerinda mu bodaboda ababodaboda mu Uganda mwenna mujje ennaku z'omwezi wa 3 kubanga waliyo ebirabo waliwo ne pikipiki omuntu asooka okukwata ekisumuluzo agenda ne pikipiki tubeere mu lubiri ffenna bwe mu lubiri security eri ggulugulu eri tayiti ne parking bagituwadde tuyingira mulyango gw'omundeeba parking gyeri ne zibekwenda biri ggulugulu. Sebuma Henry mobilizer wa Kampala n'emirirwano nze nkunga babodaboda mwenna tuli mu lubiri okujjako leero taddewo ekyensusso omuntu yenna agenda okujja mu lubiri tugenda muddizaayo bwereere ab'e Masaka kye mwakoonyeemu okubanga bagenda kujjira mu bwereere naffe ab'e Kampala tugamba buli agenda okujja yenna mu nkuuka okumuzaayo togenda kusasula na 10. Abamu ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bbendobendo ly'e Masaka ab'ebitongole ebyenjawulo amasomero n'amatendekero bateekeddewo abantu entambula ey'obwereere eneebaleeta mu lubiri lw'omutanda Emmengo okumubugiriza n'okuyingira omwaka omujja. Y'omwogezi w'olukiiko lw'essaza Buddu Sheikh Muhammad Musa Matovu Kigongo agambye nti buli gye bayisa abantu bonna beesunga kugenda mu nkuuka n'abasaba okukeera ennyo beeyiwe mu lubiri. Njagala okwongera okujjukiza bannabuddu n'okubasaba engeri gye twetesese mu tuyita tubadde tutambula mu kaseera kano n'owekitiibwa Pookino Judy Muleke okulaba nga bannabuddu bagenda mu nkuuka naye yonna gye tuyise tuwulidde amaloboozi nga gamba tugenda n'olwekyo twagala okubasaba mukeere bukeezi abanaasobola nti wali mutawaana naye tulina essanyu nti bannabuddu bwe mubanga mukulembedde mu kintu tewali ssaza liyinza kulembera ssaza lya Buddu ku buli nsonga yonna ate bwe kitwa ku CBS ssaza lya Buddu lyerisinga n'olwekyo tubasaba mukwate obudde okuuma obuntu bulamu okulaba nga tubeera wali nga twaniriza omwaka ate ng'omutanda yagutuggulirawo. Nakinkumu ku kyanga endiba mu nsi yonna Edison Arantes do Nascimento Pele afudde mu kiro ekikeeseza olwaleero. Pele afiiridde ku myaka egy'obukulu 82 mu ddwaliro lya Albert Einstein Hospital mu kibuga kya Brazil ekiyitibwa Sao Paulo gy'abadde ajjanjabirwa ensigo ne kookolo. Abazannyi kinnoomu klabu ez'enjawulo abakulembeze b'ensi ez'enjawulo n'abalala bonna baweereza obubaka obukungubagira omugenzi Pele. Abazannyi ba Brazil bakulembeddwamu Neymar Jr. kaakano omuzannyi wa PSG y'e Bufalansa nga boogedde ku mugenzi Pele nti abadde muntu eyasitula erinnya lya Brazil okumanyika mu nsi yonna mu muzannyo gw'omupiira era nti wadde afudde ebyafaayo n'emirimu gye byakujjukirwa lubeerera. Abazannyi abalala baweereza obubaka ye Lionel Messi munnansi wa Argentina ne Cristiano Ronaldo munnansi wa Portugal abeegulidde erinnya mu kukyanga endiba ensangi zino nga nabo boogedde ku mugenzi Pele nti abadde kyakulabirako eri abazannyi abalala era byonna byakola byakujjukirwa emirembe gyonna.
Pere yatandika okugenda mu byafaayo mu 1958 bwe yawangula ekikopo kya World Cup ku myaka 17 gyokka egy'obukulu nga Brazil ekuba Sweden era mu mupiira ogwo yateebamu goolo 2. Pere era ye muzannyi yekka eyakyawangudde ekikopo ekya World Cup emirundi 3. Yakiwangula mu 1958, mu 1962 n'akiddamu mu 1970 era nga yakyasinza okutebera Brazil goolo ennyingi yagitebera 7-7 mu mipiira 92 gye yazannya. Pere yanyuka okuzannya omupiira mu 1977 mu kilabu ya New York Cosmos era yaleka azannya emipiira 1363 n'ateebamu goolo 1281. Ebyo nga bikyali bityo, leero luno ttiimu y'ekitongole eky'amawulire ekya laadiyo kya Bassa ku mukutu guno ogwa CBS ey'obujjajja kigenda kutunkana ettiimu y'ekitongole eky'amawulire eky'omukutu guli ogw'emmanduso mu mupiira ogw'omukwano okugenda okuzannyibwa ku ssomero lya Mengo Primary School ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Bannamawulire bakya Bassa ku mukutu guno ogw'ebyobujjajja bawera nkolokooto nti ku mulundi guno bagenda kufutiza ab'emmanduso bakijjemu enjawulo. Nze Nsubuga Alex olwaleero luno 88 katonyeze 8 kya Bassa Fama ekitongole ky'amawulire kigenda kulagako bannaffe aba 89 bajje nga beetegese okusimula entuuyo okusimula amaziga kubanga bagenda kuwutulwa nga Argentina bwe yawutula Bufalansa. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga olaba mwami Nsubuga agambye kuwutula Bufalansa. Omanyi Argentina bwe yali ekuba Bufalansa omupiira gwali mu gwalaga nti Bufalansa yali nsajjasajjamu naye kakati ku luno bantu genda kubalaga nti baavula eno bagiyita 88 akatonyeze 8 ekitongole kisinga amaanyi mu mawulire mu ggwanga muno ate si mu mawulire gokka ne mu mupiira. Nze Nakazo Jennifer mu kiseera kino tweteekateeka genda ku kisaawe oba okuwutula bannaffe ab'emmanduso ffe aba 88 woba tewalaba World Cup nga mu biseera bye yalimu watunasasula Casta Times jangu ku kisaawe kya Mengo Primary School olabe World Cup kikyategeeza olabe abamegganyi olabe radio natasingwa mu buli kimu CBS ey'obujjajja. Nze Munabudulu Kenge Sharifu wenjogerera bino biwobe na kwazirana mu kitongole ky'amawulire ekya 89 katonyeze 2 emmanduso eno bagiyita nantamegwe ey'obujjajja namwe abawulirizira bwe muwulidde ku malobozi ne mugamba abo tebavuganyizibwa tubalinze mu kisaawe banaatuwulira. Nze Sendege ya Mohamed Byayi tata Jubileo uno gwe mpira ogenda okuddamu okunyumira abalabi nga World Cup ewedde wakati wa Argentina ne France amakati ngalina teri agenda kumpitako jangu olabe amakati kitegeeza kinga Sendege yagalimu onawulira. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwalira ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Desemba Ntenvu omwaka 2022 lwali bwe luti mu mwaka 2009 gy'emyaka 13 egyakayita yali nyiike wonna mu ekereziya w'Omukama eyaliko omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka kitaffe Adrian Kivumbi Ddungu yava mu bulamu bw'ensi eno. Bishop Adrian Kivumbi Ddungu yafiira mu ddwaliro ensambya gye yali ajjanjabiddwa okumala emyezi 2 ku myaka 86 egy'obukulu. Mu byafaayo by'essaza ly'e Masaka omusumba Adrian Kivumbi Ddungu ye muddugavu w'okubiri okukulembera n'okusumba essaza eryo ng'eyasooka ye Archbishop Joseph Kiwanuka eyadda mu bigere bya Henry Stretcher. Bishop Adrian Ddungu yakulembera essaza eryo okuva mu 1962 okutuuka mu 1998 enkasi n'agikwasa omusumba Yohana Batista Kagwanga kati naye mugenzi eyagikwasa omusumba Severus Jumba aliko kati. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga pangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 0 emu.
Embeera ezzeemu okwonooneka ku muliraane Democratic Republic of Congo bannalukalala b'akabinja ka M23 basitudde abiringa Kazalujja okulwanagana n'obubinja bw'abayeekera n'ebibinja ebirala eby'abayeekera abakwata mundu mu bbendobendo lya North Kivu. Okulwanagana kuno kwatandise mu kawungeezi akayise era okusinziira ku Dominic Ndaruhutse ng'ono ye yeeyita omuduumizi w'akabinja kabakwata mundu aka CMCFDP mu Congo abayeekera 13 ab'akabinja ka M23 be battiddwa. Ensangi zino obubinja bw'abayeekera mu Congo bwasalawo bugatta amaanyi nga bwegatta ku ggye lya gavumenti ya Congo okulwanyisa abajambula ba M23. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Chabasa Farma gakutusibwako Amasharu Uganda Limited abakuletera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuuka bw'emmwanyi Metako ku kiwotoka essimu 0773 77 51 Mu mawulire ag'empuna omutamiivu omulala yeekoledde amawulire ku Ssekukulu bw'avuza olugendo lwa kilomita 159 nga tajjukira nti omukyala amulese ku kkubo. Bontom Chaimoni ow'emu Thailand kaakano y'emboozi enyumizibwa yasimbudde ne mukyala we nga bagenda okuwumulamu mu nnaku za Ssekukulu n'omwaka omujja kyokka bwe baatambuddeeko olugendo omukyala n'akoowa kwe kusaba omwami ayimirire yeegololemu. Amawulire gategeezezza nti musajja mukulu Chaimon wakakodyo akadopyo ke yanywedde kabadde kangi ku mutwe omukyala olwafulumye yeegolole ye n'asimbula emmotoka n'avugira ddala kilomita 159. Mukazi wattu yatambuza bigere kilomita 12 okutuuka ewali poliisi eyamuyambye okutaayiza omwami bagenze okumutuukako nga yenna ayogera luveegeveege. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abantu mukaaga bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde mu kabuga ak'e Muhanga okuliraana wooteeri ya Satellite ku luguudo oluva okudda Entungamo. Poliisi ekedde kulinnya ggere mu nteekateeka ez'ekisinde eky'abannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti ekya People's Front for Transition ez'okusabira eggwanga ezibadde zigenda okubeera ku sharing hall ensambya mu Kampala enkya ya leero. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.